Amawulire genfuna, amawulire agajja, amawulire agantuukako gandaga nti muganda waffe Bobi agaba Anthony ebigambo bibi, ebigambo bizibu. Agaba Anthony afunidde obuzibu eyo mu kaduukulu gye bamusibidde e Luzira. Agaba Anthony embeera ye tetegeerekeka. Agaba Anthony aguddemu ekirwadde ekikambwe. Agaba Anthony akankana ajugumira. Agaba Anthony akubiddwa ebituntuntu ku mubiri gwonna. Agaba Anthony obulamu bwe tebweyagala. W'owulirira bino nti agaba Anthony avaamu omusaayi mu kamwa, mu nnyindo ne mu matu. Agaba Anthony yabadde ki? Obulamu bw'agaba Anthony bubi nnyo nnyo ddala. Asaana kusabirwa ssaala obusajja bwamukoze ekyagaba Anthony. Ebibuuzo bingi tuli mu kubyebuuza ku ebyo ebivuddeyo ebizze ebiraga nti muganda waffe agaba Anthony obulamu bwe buli mu matigga. Agaba Anthony byasiba bikutuka. Agaba Anthony naye takyetegeera. Agaba Anthony yawambibwa mu bintu ebitaliimu bwe yali ava Mbalala ng'akomawo e Kampala n'omuyimbi we Spice Diana. Wabula abasajja ba drone baawamba agaba Anthony ne bamubuzaawo. Ne tunoonya agaba Anthony nga situmulaba okutuusa pressure omuliro bwe gwabayitirirako ne baleeta agaba Anthony ne bamusimba mu kkooti y'amagye e Makindye. Baamuteekako omusango mbu gwa kwogera bigambo bitiisatiisa ebisongovu era ne bamutwala mu Komera e Luzira gy'ali leero. Agaba Anthony okuva lwe baamusiba ali mu kubonaabonera bwemage olw'emisango emipaatiike egikolebwa Yoseriti Buhabulwa ku bantu abatamuwagira, ku bantu abamulwanyisa omumuggya mu ntebe. Naye byonna abikola Yoseri, olunaku lwe lujja kutuuka, bino byonna bijja kukya. Kati agaba Anthony yeetaaga ssaala muganda waffe. Agaba Anthony obulamu bwe bugenderera. Agaba Anthony tumusabire eno embeera agiyitemu naye obulamu si bwangu. Agaba Anthony ojja kutereera, Mukama agenda kukukuuma paka ng'ovudde mu mikono gy'abajambula bano.